Olunaku olwaleero kyanaku nnyo, kitalo ddala. Tufiiriddwa omuyimbi ow'amaanyi wano mu Uganda olunaku olwaleero. Muyimbi waffe Afudde, mwenna gwe mumanyi nga Afudde star yatuvuddeko. Kitalo nnyo. Omuyimbi ono yafiiridde mu accident. Yabadde ng'avuga motoka ye ya bulijjo gye tumanyi gy'abeeramu, motoka kika kya super custom. Yabadde avuga nga adda waka ssaawa nga 11 ez'okumakya. Omuyimbi ono amanyikiddwa nga Afudde star. Amannya ge amatuufu ye Mbaziira Sembaswa. Ago ge mannya ge ag'ekika. Afudde lino libadde lya stage mu music nga likola ssente, ye Mbaziira. Yatuvuddeko kitalo ddala. Akabenjje kano kabaddewo olunaku olwaleero, budde bwa kumakya ssaawa 11. Budde bwa kumakya. Kigambibwa nti yakoonye ekiroole kisino truck, yakoonye ekiroole. Era bagenze omutuusa emulago eddwaliro nga yafudde dda. Kitalo nnyo, Katonda bw'atyo bw'asazeewo, tetulina kyakukola, ffenna ly'ekkubo. Tetulina kyakukola, kyannaku. Ab'enganda n'ab'emikwano kyannaku, mugume, tetulina kyakukola, ngume, ensi bw'etyo. Yatuyimbira oluyimba Kawanga yogera. Oluyimba olwo olumanyikiddwa nga Kasuku. Alina ennyimba zibadde nnyingi, alina ennyimba nnyingi. Kale abadde muyimbi w'amaanyi, tetulina kyakukola, yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Vidiyo eno sooka ogiwe ka like, ebeere nga etambula, amawulire gasobole okubeera nga gatuuka ku balala. Nga bulijjo Lincoln TV tubatuusaako amawulire mu entertainment, mu business n'ebirala. N'amawulire nga ag'ennaku nga gano era nago tulina okugabatuusaako. Mubeere nga mumanya kiki ekitambula mu ggwanga, ki ekigenda mu maaso